omumyuka w'essaza ekkulu erya Kampala mu Ekereziya Katolika Paul Semwogerere asinzidde mu kuyimba Mmisa ya Ssekukkulu ku Lutikko e Lubaga n'avumirira ebikolwa by'abakuumaddembe okukuba abantu ko n'okubatulugunya wakati mu kampeyini z'abavuganya ezigenda mu maaso. Carry out their duty with professionalism, restraint, and strict adherence to the law, remembering always their role is to protect life. Ono era agasseeko n'okusaba akakiiko ak'ebyokulonda okukakasa nga akalulu ka 2026 kabeera k'amazima n'obwenkanya. Also add electoral institutions act with transparency, fairness, and integrity, so that public confidence is preserved. And I encourage citizens to express their convictions peacefully. Ono era ayogedde ku musosodooti Ssekabira eyakwatibwa ab'ebyokwerinda e Buduuda n'asaba atwalibwe mu mbuga avunaanibwe bw'abeera n'emisango gye yazza. Omusosodooti waffe twazudde bwali niwakona nabakuteewa naye ekyokakkana bamwe bamulina ate n'agenda kooti salewo kuba alina emisango kuba talina. Ku ludda lw'Obwakabaka, Katikkiro Charles Peter Mayiga yeetabye mu mmisa eno wamu ne mukyala we ssaako n'Omulangira David Kintu Wasajja n'Omuzaana Marion Nancha. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayongedde okuggumiza obubaka bwa nnyinimu bwe yawadde eri eggwanga naddala ebitongole ebikuumaddembe ko n'akakiiko k'ebyokulonda wakati nga kakola emirimu gyako. Yabadde ensonga ekusooka ng'ekwata ku bakuumaddembe n'abakubiriza obutatyobola ddembe lyabwe mu biseera bino bye tulimu. Ensonga ey'okubiri yakubiriza akakiiko k'ebyokulonda omulimu gwako kakukole ku bwesimbu aleme kwogera ku bugezi. Katikkiro bw'ati akunze abantu okwetaba mu kulonda nga 15 omwezi ogujja ogwa Gatonnya oba January 2026. Bakubiriza okulonda bwe wa 15 ngende mulonde kubanga ne bw'osula mu bujinga lwabwe lunafu lwabwawo era okugalawo. Minisita w'ebyenjigiriza ebyowaggulu Dr. John Chrysostom Muyingo ng'ono yakiikiridde gavumenti ey'owakati asabye bannansi okukuuma emirembe beewala okusiga obukyayi naddala nga bakola ebyo ebirambikiddwa mu mateeka. Ono era akuutidde abazadde okukuuma abaana baabwe ssaako n'obutoonoona nsimbi mu kiseera kino ekya Ssekukkulu nga beerabidde nti abaana baakuddayo mu masomero mu bwangu. Mmisa eno yeetabiddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo okubadde pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era avuganya ku bwa pulezidenti ng'ono abadde wamu ne mukyala we Eby'Okukuba n'abamu ku baana baabwe ssaako ne bannakibiina kya NUP ab'enjawulo okubadde Nasolo Eugenia, Fred Nyanzi Ssentamu,
so nga ne Robert Kasibante munnakibiina kya Peasants Party okusaba kuno akwetabyeko nga kw'otadde John Kenry Charms the man n'abakulembeze abalala okuva mu bibiina eby'enjawulo. Nze Kimuli Abdallah wano ku Lutikko e Rubaga.